Enneeyisa y'omuntu yeetulaga wa gye yakulira. Nkwaniriza ku Buganda Ekkula wano mu puroguramu Yiga Oluganda nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah nga olunaku olwaleero tugenda kusoma ku family members oba Abegganda. Mu Luzungu tuyina father oyo y'aba taata mu lulimi Oluganda, tuyina mother oyo ng'aba maama mu lulimi Oluganda, tuyina sister oyo ng'aba muganda wo omuwala, tulina brother oba muganda wo omulenzi, tulina aunt wano mu Luganda nga tumuyita ssenga, tulina uncle oyo ng'aba kojja, tulina mother-in-law oyo aba nnazaalawo, tulina father-in-law oyo ng'aba ssezaalawo, tulina sister-in-law oyo aba mulamu wo omukazi oba mulamu wo omukyala, tulina brother-in-law oyo aba mulamu wo omulenzi oba mulamu wo omusajja, tulina nephew oyo aba mwana wa muganda wo omulenzi, tulina cousin oyo aba kizibwe, tulina niece aba mwana wa muganda wo omuwala, tulina grandmother oyo ng'aba jjajja omukyala oba jjajja omukazi, tulina grandfather oyo ng'aba jjajja mwami oba jjajja omusajja, tulina step sister oyo aba mwana mujja na nnyina ate nga mwana wa buwala, tulina grandchildren mu Luganda baba bazzukulu, tulina husband aba mwami oba omwami, tulina wife omukyala, son omutabanyi, daughter omuwala. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Sigala nga weekuumidde ku mukutu, sa ekirowoozo kyo oba ekibuuzo kyo mu comment section awangaale bafe.